بسم الله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمة وجاهد في الله حق جهاده وأبد الله حتى أتاه اليقين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala musaba abeerenga asookusaasa kwe n'ebyengera bye ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ni ku abo bonna abaamuyambako okubeera nga batambuza kalimati la ilaha illa Allah an takuna hiya al uliya, kibeerenga kyekiri waggulu wa buli kintu kyonna. Okusooka kwa byonna nja kusooka okubeera nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyini tusoboza kusaala sala ya asri, ate era nemusaba nti ebigenza obulungi muyo atusasulemu ekisinga obulungi, ebitambudde obubi bibanga mu ebiri. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusonyiwa kubanga tuli bitonde mu bitonde bye. Mulamwa gwaffe ogwolwaleero etugenda okwejjukanyako tera nnyo bagamba nti wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin, nti jjukiza, okujjukiza kugasa buli yenna ayitibwa omukkiriza. Atali mukkiriza ne bwojjukiza okuba ebiseera ebisinga obunene asigala taganyuddwa mu kujjukiza kw'oba ojjukiza. Naye omukkiriza saawa 24 buli lw'omujjukiza nga aganyulamu ekyo, oba abadde alina kyakola n'agamba akankyuseemu, anti banjukiza ne baŋŋamba nti kino kyekiteekeddwa okubeera nga kikolebwa. Topiki yaffe ey'olwaleero egamba nti albarakatun wa asbaabu usuliha, albarakatun wa asbaabu usuliha. Bulijjo tuweebwa ebintu olinakuwa ekino n'ogamba barakallahu fiika, nawe n'omudda wafiikum barakallah. Kyetugenda okwogerako olwaleero mu Luganda tugamba nti emikisa na biki ebireeta emikisa eri omuntu. Kyemanyi nti buli omu abeera ayagala okubeera n'omukisa, si bwe kiri? Era bw'obeera oli agamba gundi omukisa gwamubula, buli kyakola tewali kikola kyafunamu. N'olwekyo kiba kitegeeza nti buli omu waali ayagala nnyo okubeera n'omukisa. N'olwekyo tugamba nti albarakatu, ekiyitibwa omukisa, huwa nimaau wa ziyada, kyekintu okubeera nga kikula, wa ziyada n'okweyongera. Ekibadde ekitono ogenda okulaba nga kiwera. Hadha huwa albaraka. Wa kathuratun khairi, n'okubeera n'ebirungi nga bingi, kubeera n'ebintu byo nga birungi bingi. Obeera n'emmotoka wali, piki eri wali, amayumba gali wali, olina amalimiro, tugamba nti oyo alina baraka mu byakola. Wadawamu, ate ne bibeera nga bigenderera, si kubeera nabyo kaseera buseera ate ne bikola ki, ne bikuggwako. Biteekwa okuba nga bigenderera, kibayita omukisa. N'olwekyo tugamba nti falbarakatu, n'ekiyitibwa omukisa, la takunu fi kalili illa kathuratu, teguyinza kubeera mu kantu kakabeere nga katono katya, wabula kintu ekyo ogenda okulaba nga kiyingiwala. Albarakatu la takunu fi kalili illa kathuratu, omukisa teguyinza kubeera mu kantu nga katono, wabula ogenda okwesiŋŋaana akantu akabadde akatono nga kayingiwadde. Ne tugamba nti wala fi kathiri, ate teguyinza kubeera mu kingi,
illa okujjako nafaatuhu kibeera n'omugaso oba kigasa oyo nannyini kyo. Tolabangako omuntu kubeera na bintu nga bingi naye nga obungi bwabyo tabirinamu mugaso. Oli nabeera n'ennyumba nga nnungi era nga yeesimisa naye nga bwagamba nti kaŋŋende ensule mu nyumba tabu. Oli nabeera n'ekitanda mazongoto double bed, kifaliso kiriko kyekyo agasooka geego naye ne bamugamba nti asula ku kakeeka wansi awo. Ebbanga lyonna kitanda kibeera mu nnyumba mwekiri naye nga obulamu bwe awulira emirembe ng'asuze wansi ku kapeti. Nolwekyo kye tugamba nti wala yakunu fi kathiri wala takunu fi kathiri illa nafaatuhu. Baraka oba omukisa teguyinza kubeera mu kintu nga kingi wabula kibeera n'omugaso eri oyo nanyini kyo. Aw dhahara athaaru, oba omuntu oyo alabika abeerako ne athari eraga nti obutuufu mashallah. Oba omutunulidde niwe tabagambye nti gundi oyo alina ku sente, ogamba nti obutuufu omusajja oyo alabika sente, omusajja oyo alina sente. Lwaki? Lwakuba nti byalina abirinamu baraka, abirinamu omukisa. Nolwekyo tugamba nti falbarakatun, ekiyitibwa omukisa, la yastagina anhu ahadu min khalqillah. Tewali kitonde mu bitonde byonna biza kubeera nga byegaggawaza ku nsonga y'omukisa nti tebijja kusaba wa Allah kubanga biwe omukisa, tekiriyo. Hatta al anbiya, kababeere bannabi ba Allah subhanahu wa ta'ala, balinga banoonya omukisa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rusul, n'ababaka nabo bwe batyo. Fakad kanu yatribunaha min Allahi azza wa jalla, mukisa gwabwe bagunoonyanga ewa Allah subhanahu wa ta'ala, nga banoonya babeere n'omukisa mu bye bakola. Nolwekyo tugamba nti ogwo gwe bayita omukisa. Ekisookera ddala mu bintu ebireeta omukisa, nagambye ntugenda kwogera ku bireeta omukisa. Njagadde tunnyonnyole omukisa kyeki ate mbabuulire kiki ekireeta omukisa gy'oli ne gyendi. Bw'oba oyagala okubeera omuntu obw'omukisa nga buli kyokola kyonna kiri mu baraka, ekisookera ddala tugamba nti hifidhu suratul baqara, kwe kukwata sura gye bayita Baqara, sura yakubiri mu Qur'an. Hifidhu suratul baqara, kukwata sura eyitibwa Baqara, sura eyokubiri mu Qur'ani. Buli lwogikwata bwoti n'obeera nga okitadde mu mutwe gwo, ogwo nno omwana wattu gubeera mukisa gy'oli. Era Allah subhanahu wa ta'ala abeera atandise okulaga ku birungi ebiri mu gondi. Ojja kutunuulira bahafizu bonna, ombuulireyo hafizu atalina mukisa. Zokusinga n'omwana nga olwa Qur'ani nga yatambula n'atuuka wala nnyo gy'obadde totuukangako. Ne lwaki? Lwakuba alina Qur'ani emuli mu mutwe. Nolwekyo ensonga ey'okubiri mu bintu ebireeta omukisa, ekyo tujja kiraba ekya suratul Baqara. Ensonga ey'okubiri tugamba ilqa'u salaami, ilqa'u salaami, okutoola salaamu. Bangi nnyo mugenda ne mugira salaamu nolowooza nti ogobaga gitoola, nomusinga salaamu aleikum ng'alowooza nti talina kyagenda kufunamu. Ne buli lwotoola salaamu, mwana wattu obeera weekolera mikisa gyo. Salaamu ya mikisa. Qala Allahu ta'ala, ekiraga nti salaamu ebeera ereeta mikisa gy'oli gwabeera agitoola. Watiba Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa idha dakhaltum buyuta, bwe muyingiranga mu mayumba, bwe mubanga muyingira mu mayumba gammwe, agamba nti fasallimu ala anfusikum, musookenga kwetoolera salaamu. Bwe mubanga muyingira mu mayumba gammwe, fasallimu ala anfusikum, musookenga kutoola salaamu mulyoke muyingire mu mayumba ago. Noyinza okubanga buli lwoyingira ennyumba ogoba gayingira si nsonga mulimu alimu oba temuli alimu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ennyumba ne bwebeera teriimu muntu, nga gwalina ekisulumuzo ova kugulawo kufulu ogenda giyingira, togoba gayingira buyingizi, sooka ogambe nti assalaamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. Yingira ennyumba yo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tahiyatu min indillah, tahiyatu min indillah, kiramuso ekiviira ddala wa Allah subhanahu wa ta'ala, mubarakatun ate kyamikisa, tayyibatun ate kirungi. Kiramuso kiviira ddala wa Allah ng'ekiramuso ekyo kyamikisa, kirimu emikisa, nekyokubiri kirungi. N'olwekyo obadde weesubya emikisa, tuuka mu maka n'oyingira buyingizi, abamu oluusi mubeeramu omukyalawo n'abaana mwebali, naye waliwo abantu nga bw'aba atuuka waka bw'ati ne bategeera nti wuuyo akomyewo. Obwana oba bubadde buli ku TV, bonna bwonna musinde kwesoga mu bitanda byabo, anti empologoma ekomyewo ewaka. Era olutuuka oyingira buyingizi bakulabira mu ddiiro ng'otuuse, tewali salaamu. Bingi byoba byosubwa okubeera nga totuula salaamu bw'oba oyingira mu makaago. Otuukenga ewaka konkona, oba waliwo abaliwo sooka okonkone, eba woba siwo sooka otoole salaamu, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Byagamba bw'omala okuyingira mu nju, salaamu omaze ogitoola, oyingidde mu nju, soma edduwa, bismillahi warajina wa bismillahi harajina wa ala llahi tawakkaltu. N'agamba nti bw'obanga tonnatuula, sooka osome surat ikhlas, gambe kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ogenda kutuula ku ntebe, ogenda okutuula mu mukyala wakuteekeddeteekedde, sooka ogambe nti bismillah, tuula wogenda okutuula. Sheitaani ebadde eri mu nnyumba omwo egenda kudduka ekuviire okole byokola byonna nga sheitaani eri wabweru. Ne sheitaani zigenda ne zimaamira amayumba gaffe. Lwaki? Olw'obutamanya tuyingira tutya mu maka gaffe. Tugambye okutoola salaamu nsonga emu ku bintu ebikuleetera baraka. Hadisi eva ku Anas ibn Maliki radiyallahu anhu. Anas atunyumiza agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nti omubaka yagamba okusaasira ebyengera n'emiyembe ebeere ku ye, nti ya bunayya, nti owange gwe mutabani, mwana wange, idha dakhalta ala ahalika, bw'oyingiranga eri abantu bo, fasallimu, sooka ng'otoole salaamu. Bw'obanga oyingira eri abantu bo, sooka otoole salaamu. N'agamba nti yakunu barakatun, olwo nno ekyo kibeera mikisa gy'oli, yakunu barakatu alaika, kibeera mikisa gy'oli, gibeera mikisa gy'oli, wa ahali baitika, n'eri abantu b'ennyumba yo. Buli lwotoola salaamu mikisa gy'oli gwagitodde, ate ne gibeera mikisa eri abantu b'omu maka go. Totuukanga waka ne webanga bakunyiiziza ebifaanagana bitya n'oyingira buyingizi, wabula sookanga kubeera nga batoolera ku ki? Batoolere ku salaamu. Rawahu Tirmidhi, hadisi ye eri mu Tirmidhi. Ekintu ekyokusatu mu bintu ebireeta omukisa, ekyokusatu mu bireeta omukisa tugamba nti al-imaanu wattaqwa, al-imaanu wattaqwa, okukkiriza n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Oyinza okuba nga obadde obirabanga byakusaaga, ne buli lwokkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ate mu kukkiriza kwo ne mubeeramu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, egyo mikisa myereere gy'oli. N'olwekyo tugamba nti al-imaanu wa taqwa sababun min asbaabil baraka, mu nsonga ezireeta omukisa gy'oli. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku nsonga eyo, agamba nti walaw ana ahlu qura, singa baali abantu abo ab'omu byalo eyo, amanu nga bakkiriza, watakaw ng'ate batya Allah subhanahu wa ta'ala, la fatahana alaihim barakatu minas sama. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nandibaguliddewo emiryango egy'emikisa okuva mu ggulu, wal arudi, ne mu nsi mu ttaka. Singa baali bakkiriza abantu abo ababeera mu byalo eyo, eyo gye wava nange gye nava, singa baali bakkiriza nga mu bukkiriza bwabwe mulimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala,
wakiba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti lafatahana alaihim nandibadde mbaggulirawo abwaban barakat emiryango gy'emikisa minasama nga gy'emikisa giva mu ggulu wal ardi ne mu ttaka mwennyini. naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walakin kadhabu, naye kyennaku abantu b'omu byalo balimbisa Allah subhanahu wa ta'ala, balimbisa ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala, balimbisa ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba fa ahadhinahum bima kanu yaksibun, bwe bakola ekyo netubakwatamu olukwata. Singa n'omusajja ng'alimye ennimiro ye wano neeyo nenaabeera nga tagenda kugijjamu kantu konna. Lwaki? laisa indahu limaanu wala taqwa, talina kutya Allah subhanahu wa ta'ala kakubeere okumukkiriza. Nolwekyo okukkiriza n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kireeta emikisa eri oyo abeera akikoze. Ensonga eyokubiri eyokuna tugamba albarakatu fi taami, albarakatun fi taami, emikisa mu mmere. Oyinza okuba nga obadde olya buli nga tomanyi nti mu mmere gy'olya mulimu emikisa. Ne tugamba nti ne mu mmere yennyini gye tulya, gy'olidde ekyemisana, gy'ogenda okulya ekyeggulo, gye walidde ekyenkya, mulimu emikisa senga obeera ogoberedde amateeka g'okulya. Agamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hadisi eva ku Wahsh bun Harb annahum qalu ya rasulallah, Wahsh ne banne bagenda omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti owange gwe omubaka wa Allah, inna naakulu wala nashiba, tulya naye tetukkuta, tulya naye tetukkuta. Qala, nabbi kyava abagamba falaallakum taakuluna mutafarrikin, mulabika mulya buli omu ng'alya ku sowaani ye, mweyawula mu kulya, temuliira wamu. Qaalu naam, ne bagamba ya rasulallah, kyekyo kyennyini, buli omu bamuwa sowaani ye nadda wali, buli omu ne sowaani ye, naye tumaliriza okulya nga tetulina kye tufunyeemu, tuvaawo nga tetukkuse. Nabbi n'abagamba sallam, yabagamba nti fajtamiu ala taamikum, kati okuva olwaleero mulekeraawo okulya nga mweyawudde, emmere yammwe mugiteeke ku lujjuliro lumu, mugiteeke ku siniya, tandika okubeera nga mulira kuki ku mmere eyo, nga mulya emmere. Wadhkuru, ate bwe muba mugenda okulya, wadhkuru sima Allah, mwogere erinnya lya Allah alaihi kweyo emmere gye mugenda okulya. Musooke kugamba nti bisimillah, muliire wamu, ate bwe muba mulya mugambe nti bisimillah. N'agamba yubarriku lakum fihi, bwe munaaba mukikozi Allah subhanahu wa ta'ala agenda bateekeramu baraka mu mmere yammwe. Kati buli lwe mulyanga mweyawudde buli omu alya bibye, eyo emmere tebeeramu baraka. Kusinziira ku njigiza y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, emmere ebeeramu baraka yeeriwa? Yeeyo gye muliira awamu. Binagamba sallallahu alaihi wasallam, hadisi emu byagamba omuvubuka n'agamba nti ya gulaamu samillah, oba ogenda okulya sooka osomenga bisimillah, wakuli biyaminika, ate lissa omukono gwo ogwa ddyo ogulya, wakuli mima yalik, ate lyeno emmere ekuliraanye ekuli mu maaso wano. Tobuusa mukono kukwata eri abaalaga nti muteekwa kulya nga muli wamu. Omuvubuka amugamba nga bali ku sowaani emu balya naye, naye nga alya n'abaana, yali nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyokka gwe wennyala gamba tosobola kulya n'abaana bato, naye yalyanga naki n'abaana abato. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam agamba mutabani we nti ya gulamu samillah, mwana gwe sooka osome bisimillah, wakul biyaminika, ate lissa omukono gwo ogwa ddyo, wakul mimma yaliika, ate lyeno emmere ekuliraanye. Ovangawo ku mbeera, waliwo abantu abamu batuuka ku nsonga y'okulya, baleeta esiniya piraawo
Yusufu Kimera yafumbye kapiraawo ka basmati nga ataddemu n'akanyama k'embuzi ne bayita siniya ng'eryawo enyama netunula mu munnooli ne waliwo abalina olugezigezi aleeta luswayiri akozesa luswayiri n'agamba nikwambia hii dunia hii inazunguka namna hii n'azungula siniya bwati ekifino ekisibira mu maaso ge n'agamba hiyo ndiyo dunia inazunguka namna hiyo. Embeera efaana bwetyo tugikolanga. Gumiikiriza leka oli abeere ng'alya bw'anaabeera ow'ekisa agenda kuwaako ne tobuusanga mukono kola ki ate toliisanga kkono nabyatugaana kubeera nga oliisa omukono guno ogwa kkono akugamba kuliisa mukono gwaki gwa ddyo. Olwekyo hadisi endala eva ku Jabiri radiyallahu anhu agamba anna Rasulullah sallam yagamba nti amara bi ra'iqi aswabi wasuhna. Nabbi yatulagira okubeera nga tulambye engalo zaffe, tulagira okukomba engalo, okukomba engalo zaffe nga tulya. Okukomba olugalo obeera tokoze kikyamu era tegabeera maalo. Waliwo abati okugera n'agamba bajja kulowooza nti ono maalo omuceere gwatalyangako nyama gyatalyangako. Komba olugalo lulwo, tokomba lwa muno wabula olulwo. Kolaki? Lukombe envuluga egiire kuno eti gitooleko kubanga olugalo olulwo si bwe kiri. N'agamba n'essowaani yennyini kwe muliira nayo gikolanga ki? Yatulagira tubeere nga tugijjako emmere ebeera esigaddeko, si kuzaayo sowaani ng'eriko ebimeremere bisigaddeko, emmere eyo gijjeeko gimaleko. Yawa ensonga lwaki tukikola bwetyo. N'agamba nti innakum, nabbi n'agamba nti innakum olw'okubanga mmwe la taddiruuna temumanyi fi ayi taamikum barakatun, temumanyi mu mmere yammwe ki ebaddemu omukisa. Oyinza ogira bwotyo ng'eno esigadde ku lugalo kuno nga yebaddemu omukisa gwo. Oyinza okugira bwoti ng'eno gyoleka ku sowaani yerimu omukisa gwo. N'olwekyo nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti komba olugalo lwo okombe ne ku sowaani kuno, si kukomba ku sowaani na lulimi lwo wabula lambyako n'olugalo nga bw'okola ki? Obeere ng'emmere ogimalako. Bw'atyo Mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bw'atugamba. Naam. Wa min barakati wa min barakati, era ate ne mu mikisa emirala egiri mu gondi suratul Baqara, wa min barakati suratul Baqara, ne mu mikisa egiri mu suratul Baqara nga twagambye anna shaytana timazima shaytan yanfiru min baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara. Shaytani edduka mu nyumba omusomeddwa suratul Baqara. N'olwekyo ne gubanga mukisa munene nnyo eri omwana Adamu. Ensonga ey'okubiri, fa ani abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qaala, nabbi yagamba okusaasibengera n'emirembe ebeere ku ye ti la taj'alu buyutakum makabir, temufuulanga mayumba gammwe ntaana limbo. Lwaki? Nga temusobola kubeera nga musomeramu Qur'ani, kakubeere okubeera nga ositukaku ekiro n'obeera nga osaaliramu. Tofuulanga nnyumba yo ng'eringa limbo omuziikibwa abantu. N'agamba nti inna shaytaana, mazima shaytaani yanfiru min baitin, edduka mu nnyumba alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara. Rawahu Muslim. Shaytaani edduka mu nnyumba omubeera musomeddwa surati Baqara. Era bw'olabanga amajini nga gakusumbwa mu nnyumba, amajini galinga amajini ery'abaana eryagundi bakyalabu, olootalootaagaloota agabi, eddagala nabbi lyakuwa kubeera nga osomera mu nnyumba eyo suratul Baqara. Kyewe ogambe nti ze lunaku at least kansomeyo aya nga 10 naye nga ndikisomera mu nnyumba yange. Ng'ekigendererwa kyo kugoba mashayatini mu nnyumba yo. Ensonga endala etugamba y'ensonga ey'okutaano, albarakat almaul matari, maul matari, amazzi ago ag'enkuba.
maul matari amazzi ag'enkuba nago ga mukisa. N'omuntu agenda n'abeerawo oba gatandisa okujja bwe kati n'olulaba nga tudduka enkuba egenda kunkubirawo nenkuba tenkuba ne tudduka ne tuvaamu naye nga ate buli bwekutonnyako bweti hatha barakatu min Allah subhanahu wa ta'ala, mukisa myerere kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo abaana betwasomanga nabo ku university ne abaavanga mu nsi ng'enkuba eriwo okutonnya mu nsi zaabwe ng'enkuba olutandika bweti balabira wali nga bayimbye mu nkuba bawanise emikono gyabwe bali mu kwegayira Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'ate era nabbi yagamba nti edduwa etalina jjiji mu biseera ebikkirizibwamu okusabiramu, yagamba nti mu kiseera ng'enkuba etonnya osabanga Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyonna ky'oba omusabye akikuwa. Lwaki? Kubanga osabidde mu kaseera kalungi. N'olwekyo tugamba nti amazzi g'enkuba nago ga mukisa eri omwana Adamu. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala mwenyini bw'aba agogerako agamba nti wanazzalna minas samai maa mubaraka, wanazzalna minas samai maa mubaraka, ne tubasiza twabasiza twassa amazzi okuva mu ggulu naye nga amazzi ago ga mukisa. Oyinza okubanga obadde ogwonoona n'okola kino naye gabeere ogateekangako mu nnyumba yo ne gabeeramu, n'olembeka amazzi n'oteekako ekidomola mu nnyumba omwo. Bwawadde gugwa embeera yonna yonna oba lukuyanga oyo, somera surati al-Fatiha emirundi gyo 7, amazzi ago ganaabe koba ganyweko, ogenda kwesiŋŋaana ng'emikisa gy'ofunye miyitirivu nnyo mwago amazzi agava waggulu. Ambatna, Allah subhanahu wa ta'ala agenda amasana agamba fa ambatna jannati wa habban hasid, etumeza nago amazzi ago agava mu ggulu ago ag'omukisa ago ate n'ebibala ne bibala oluvannyuma ne bakungula abakunguzi abakungula ebibala ebyo nga byonna byonna bya mulembe. Surati Qaf aya 9. Mu bintu eby'omukisa ekintu eky'omukaaga al-Qur'an al-Karim, ye Qur'an eyo gy'olaba eyo gye tusoma naye ya mukisa. Lwaki? Allah agamba nti kitaabu mubarakun, kitabo kya mukisa. Allah subhanahu wa ta'ala yali akyogerako yagamba nti wa hadha kitaabu anzalnahu, wa hadha alkitaabu anzalnahu, kino ekitabo twakissa mubarakun, kya mukisa, musaddiku, ate era kya mazima. Qur'ani ya mukisa. Nekyokubiri musaddiku eyogera mazima, ebigirimu byonna bya mazima. Alladhi yubayyinu yadai, alladhi bayna yadai, mu aya endala agamba nti kitaabu anzalnahu ilaika, kitabo twakiyisa gy'oli gwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, kya mukisa, liyudabbiru ayatihi, olyoke ofumintirize n'amateeka ago agakirimu, waliyatadhakkaru ulul albaabi, ate balyoke babeere nga beebuulirira nakyo abo abalina amagezi. Kyenjagaddemu kitaabu mubaraku, Qur'ani kitabo kya mukisa. N'olwekyo Qur'ani mu bintu eby'omukisa ne Qur'ani nayo ya mukisa, gitwale embeera gyeyigirize, oba tumanyi gisoma gyeyigirize osobole okubeera nga ogisomako, ogwo mukisa mwereere gy'oli. Ekintu ekyomusanvu mu bintu eby'omukisa al-Ka'batun bayitun mubaraku, Kaaba eno gye twolekera nga tusaala, sigamba oba olekera wabula ennyumba yennyini eyitibwa Kaaba ya mukisa. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abali masjidi muno nga tokolanga hijja, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tatujjulula, takujjulula buno obulamu obw'ensi nga togenzeeyo kukola hijja. Akuwa obusobozi mu mbeera yonna nga tanaba kubeera nga akujjula muno obulamu obw'ensi. Nze ne haji oyo twalina oyo haji bakusalaamu abantu bano betyo bwe twali ku Kaaba ne haji oyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ennyumba eyo nayo ya mukisa, era buli lwogituukako bwoti okivangako okubeera nti nno olwaleero onoonya bunoonya n'ogamba eno ye direction mweri, naye wali osaala ogirabako
ekulinga gundi kamera eno bweri nogamba nti Allahu akbar ng'ogitunulidde bwoti, nosala esola gyosala ng'ogiraba bwoti, sigamba nti otunudde wabulanga gyotunuulidde nga nakuli eri naye atunudde eno, nagiri mumudda muno naye atunudde bwati, nali eno naye nga atunudde eno bwati. Agamba gubeera mukisa. Bwe yali akyogerako wakiba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna awwala baitan wudi'a linnas lalladhi bibaqatan mubaraka, enyumba eyasookerwa ddala okubeera nga ezimbibwa naye nga ekigizimbizibwa ezimbwa lwakuba nti egenda kusinzizibwamu Allah subhanahu wa ta'ala, si kugizimba nti bagenda gisulamu, wabula bagenda kusinzizaamu. Eryemu yenyumba eyitibwa Kaaba, yeyasookera ddala nga emizikiti gino emirala gyonna teginaba kubeera nga gizimbibwa. N'olwekyo nyumba ya mukisa. Allah subhanahu wa ta'ala ajogerako n'agamba nti mubaraka ya mukisa wa huda lil alamin, ate yakulungamya bitonde byonna. Bitonde byonna birungama ku lwekyo. Ngamaliza bigambo byange. Ebintu ebireeta omukisa neera akilu suhuri, okulya ddaaku. Akilu suhuri, okulya ddaaku. Abantu abamu asiiba n'agamba nze sitawana nakulya ddaaku, mmwe babitiitizi mwabazuuka ekiro mulya ddaaku. Nze nsiibiramu awo kasansi nfuna futaali wange omulungi nengenda neneebaka saagala ate kumanya taraweehe nasadde kati ate ki ekinzukusa ekiro. Mwana watte obeera bingi byeweesubiriza, ozukukanga ekiro n'olyako ne bwebeera ntende emu yokka naye ng'ogiridde nga ddaako biniyati suhura, nga niya yegamba nti eno yeddaako yange. Kale ne bweba girasi y'amazzi ne bwe kiba kikopo ky'amata kya caayi okiryanga naye ng'ekigendererwa kyo nti ono yeddaako wange, ogenda kuba ofunye emikisa mu kulya ddaaku yo. Tetulya buli lwakuba nti ki oba kwagala kwekuuma enjala eneme kuluma, wabula tulya olw'okwagala okubeera nga tufuna emikisa egiri mu kyokulya ekyo. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti tasaharu fa inna fi suhura baraka, mulyengako ku ddaaku kubanga mu kulya ddaaku mulimu omukisa. N'olwekyo okulya ddaaku kirimu omukisa. N'ekisembayo baddu ba Allah abalungi mu bintu ebirina omukisa, as-sadaqatu fil bai'i washtara. As-sadaqatu fil bai'i washtara, okubeera nga obeera w'amazima mu kaseera k'okutunda ate era okubeera ow'amazima mu kaseera k'okugula. Buli lw'obeera ow'amazima mu kaseera ng'olina ky'otunda ate n'obeera w'amazima eri ekyo ky'ogula, eri oyo gw'ogulako ky'omugulako kyonna, naawe tugamba nti ebyo ekintu ekyo ky'otunda oba ky'ogula kigenda kubeera mu mukisa gwa Allah subhanahu wa ta'ala senga kibeera kyetabiddemu kirimu amazima bimwogera. Baguzi bangi nnyo basiŋŋaana nga atunda ekintu, kitabo nga kino n'agamba akatabo kano nkagala ennusu 100, ndyako ennusu 100 mbusuubula siringisi 900, ndyako 100 bwe ruti naye nga obutuufu abusuubula siringisi 500. N'agamba ayagala kumatiza gw'ogambe ye musajja ng'afunako katono, n'okwata sente n'ozimuwa. Tayogedde mazima mu kutunda kwe, tayogedde mazima. Yogera nti ekitabo kino nkigule siringisi 500 naye njagala ennusu 100, nange ndyeko 5 ebyo. Onaaba oyogedde mazima mu ekyo kyokola ki kyotunda. Ate kyotunda Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukuteekeramu baraka. Nono omuguzi mwennyini abeere wa mazima agambe nti ki oyagala sente mmeka, agambe nti ekitabo kino amazima gali nti nina siringisi 800 lwe lulimu, lwenteeserese nga lwakugula kitabo kino. Bw'oba olukkiriza nga nkuwa, oba tokkiriza nga neeyongera noonyaako awalala. Bagamba nti noonyaako awalala tambula ogende, togenda nga atooka okulima. Musajja akatabo k'esiringisi 800 n'agaana sente zemuwadde. Beera wa mazima yamanyi lwaki akugambye sente ezo. N'olwekyo tugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku nsonga yagamba nti albay'anun
albayani bilhiyari, abagulanganya ababiri besalirawo malamu yatafaraka, ebbanga lyebamalanga tebanaba kwawukana, malamu yatafaraka, muli abo babiri mpazi bweziti nti nedda ngenda kuwa bweziti ayongerako, sinaze nyongerako, oganya okwongerako kale oba toyongerako genda akankwongerezeko bweziti, kasakiza nagamba kale leeta tola sente omuwe, kaseera ako gwatunda mugambeko muno gwokiwadde nti barakallah fik, tusaba Allah akutekeremu omukisa, naye agenda kugamba nti wafikum barakallah, naawe nsaba Allah akoleki akutekeremu omukisa. Nolwekyo tugamba nti ebintu ebyo singa bibeera bibuzeemu embeera efaana bwetyo, olwo nno omukisa temubeera. Tulabye ebintu 10 ebirimu omukisa. Twagambye ekisooka okubeera nga okwata surati Bakara, ekyokubiri okubeera nga otoola salaamu, ekyokusatu netugamba nti emmere al imaanu wa taqwa, ekyokuna netugamba mu mmere gyetulya, ekyokutaano netugamba al matari, enkuba eyetonya, ekyomukaaga netugamba ye baiti kaaba al kaaba, ekyomusanvu netugamba nti ye okulya ddaako, netugamba ekirala nti okwogera amazima mu kaseera k'okutunda oba mu kaseera k'okugula. Ebintu ebyo byonna byonna tugamba nti giba mikisa myerere singa obeera obikozeseza mu nkozesa esinga okubeera ennungi. N'ebigambo ebyo insha Allah nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugasa nabyo, naddala ekintu ekyokubeera nti nno ekya salaamu nga tuzzeeyo ewaka, oba obadde otuukanga na bukambwe ewaka, kyusaamu sooka abantu obawe salaamu, ne wabanga bakunyiiziza batya ge bawe salaamu, bagenda kubeera nga batereera mu mbeera singa obulungi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tujja kwongerayo ekibuuzo ekiba gye kiri, tunaaba tusobola okukyanukula tujja kukyanukula, tunaaba tetusobola tujja kyongerayo.